Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita nga mmaze okwolekera mu maka ga Waddanga, era bwe ntyo ne mbeera nga nnekkaanya ebintu ebimu ku ebyo ebyali wabweru, ne ngezaako n'okulingiza munda ne ndabako ebitonotono amaaso ge byasobola okulengerako. Naye mba nkyasalinkiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu eyali atudde emabega ng'ali awaayo takasana so nga yali tataddeeko wadde olugoye. Olw'obutayagala kwonoona ntegeka yange nakomaawo, era bwe ntyo nenzira ekyennyumannyuma mu mbeera ya kutambula buggereggere ne nteekako kakokola tondeka nnyuma. Era ekiro ekyo nali mmaze okuteekateeka nga nali wa kwolekera nyongere okunoonyereza ku musango gw'okutta Lukido, era nga nali njolekera wa Waddanga. Enteekateeka zaali ziwedde era nga byonna bye naalyetaaze mu kiro ekyo nali mmaze okubyebagalira. Nali ntaddemu ebigoye byange ebyamukala so nga ntaddeko ekikuufiira ekyaggwedda ku mpagala nga nina emmundu yange luva okwaya okugattako kamera yali ereebeta ku bisambi. Maama ye namuleka agasaza bibatu so nga ne taata yantunuuliza luggumuggumu, era bwe batyo balabika nga beeraliikirivu wa gye nali ndaga. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'omunaana, entokotoko ezaala embeete. Osiibye otya nno baaba? Bwe ntyo bwe nabuuza akalenzi ke nasanga ku kifugi ewa Waddanga nga kasitamye. Omwami naamulaba. Omwami n'omukyala bandesse dda wano ne bagenda okunywa omwenge. Bwe kati bwe kanziramu. Obadde bwonna ndi wano nzekka, naye olw'okubanga mu nju ntyamu kyenva nsitama wano ku kifugi. Neewuunya nnyo okulaba nti akaana ako akenkanidde awo kaali kalekeddwa waka kokka okutuusa ku ssaawa ezo ezaali zikunukkiriza mu 3. Kyokka ate kyali kya mukisa mulungi okusanga ng'abakulu tebaliiwo, kubanga nali nzija kukola byonna bye njagala. Naye ate akaana kano kanfuukira enkonge okutuusa lwe nakasalira amagezi ne nkagamba nti, kale leka kubeera wabweru wekka, yingira mu nju nze ka ŋŋende mbakuyitire bakomewo. Nalaba kayingidde ne nsooba mpola ne nzija neekweka mu lyato eryali awo ku lubalaza okumpi n'omulyango. Nagezaako nnyo nga bwe nsobola okugalamira mu lyato akasoobo, naye ekitentegere tekyanzikiriza kwekweka kasirise. Omuteera oguli mu kwebikka ebintu ebikomaga obukomazi sigutenda. Edda bwe twali tukyebikka ebikunta ne buganda bwange obulala, bannaffe abaali batusingako nga batujerega mbu twebikka eŋŋaŋa. Wamma ddala ebikunta n'ekitentegere bifaanana eŋŋaŋa, kubanga bireekaana nnyo ng'omuntu abadde abyeyalira. Ekitentegere ekyali mu lyato kyagenda ne kikwaya nga nkyebikka ku mugongo, n'akalenzi akaali mu nju ne kawulira. Bwe kaawulira akukuta ne kalowooza nti oba kitaawe waako Waddanga yakomyewo, kaakanda kuyita nga buteerere. Ne kayita ku nnyina waako nga busa. Kalaba tekawulira ayitaba ne kalowooza nti embwa zino enzibi z'amagi ze zikukutira mu lyato. Kyekaava kayima mu nju ne kaboggolera embwa zive ku lubalaza. Kalaba embwa gye kaboggolera mu lyato tevaamu ne katandika okuwuttula oluggi nga bwe kaleekaana nti, vaawo ggwe embwa, genda, genda. Yova ono omusajja abadde wano yakuleese nga nzise. Olwo nno n'emiranga ne kassaako nga bwe kagamba nti, maama, komawo, komawo mangu, ebisolo bindya. Leero nfudde, ebisolo bindidde nze. Kayogera n'ebigambo ebirala ebifaanana ebyo nfaafa, naye bwe kaasiriikirira ne kawulira ng'ebweru tekyali kanyego ne kalyoka kaweera, kuba kaamanya nti olutalo kalulinnyeeko. Mu kusiriikirira okwo n'otulo gye twakabbira. Kaba kakyali mu kuwujjaalako ne zireeta nnyina waako. Amagengere agaali ku ono nga mayitirivu.
Nnyabo wange bwe yatuuka ku mulyango n'atandika okulwana n'olulimi lwe ng'ayita katabani ke akaali mu matansanjire. Yayita n'ayita naye ng'akoowoola abombye. Ye nno omuto bw'amala okukaabamu ne yeebaka okumuyita tokirako akoowoola abali emagombe. Aba akyalaajana, entegetege ne zitendewalerwa. Ye nno waggulu yalwayo, okwandibadde okutagala, omugongo yaguutula kuli ku migo gy'eryato mwe nali neekwese. Bwe yasimba emikono yansimba mu bulago, konze nti bino siibisobole nga nsindika eri ekinene kya Wanga. Okumanya ng'omukazi ono yali atamidde nnyo, teyasobola na kumanya nti waliwo eyamusindika. Era eyo gye yagwa, gye yayima n'ayongera okuyita katabani ke nti, "Owange Kabundirindiri, gulawo mangu." Akagugumuka akaali ebweru ng'agwa kaali kamaze okuzuukusa Kabundirindiri, n'okuggulawo ne kaggulawo. Kaagenda okuleeta ettaala nga nnyina waakaali mu mazzi ga kisasaanye gatulo. Kye kaava kasekamu ne kagamba nti, "Oh, maama obwedda gwakukutira wano. Yingira nno ove mu mpewo." Kabundirindiri ne nnyina baali baakaggweera mu nju ne waddanga ne zireeta. Yajja n'abasajja 3 nga ye yakulembedde. Nalaba batuuse ku mulyango ne nsitula ku mutwe okubeetegereza, era amaaso gange gaalaba bino. Nasooka ne ndaba omusajja gwe simanyi, oyo nga ye waddanga. Ku oyo ne kudda Paatiriisi, ne kudda Kawaatwa, ate yali akoobedde nga ye Mawangala. Bonna bwe baggweera mu nju, oluggi baaluggalira ddala n'okulusiba ne balusiba. Nga ndi eno ebweru, nawulira nga waddanga ayita mukyala we era ng'amulagira abawe emmere. Kabundirindiri ke kaana kali akato kaamutegeeza mangu ng'omukyala bwe yali atamidde nnyo. Kino waddanga tekyamusanyula, era kwe kulumba omukyala mu kisenge ne basoowaganamu. Omutongole agaana agenda, n'ono omukazi wattu newankubadde yali yeetisse bizito, yamala gagenda nabyo okujjula ekyeggulo. Yagenda atolotooma ng'enkoko empanga gye bawadde amazzi amanaabemu. Awo ne neebuuza nti, ndaba ekulidde ku kyalo, lwaki tetuukako mugga ne yeereetera amazzi amalungi? Naye ne mukyala waddanga yagenda atolotooma ng'omwenge alinga gwe baamutumye omutume okugunywa. Bwe yali ayita awo okumpi we nnali n'agamba nti, "Maama, ka ŋŋende nzijule, nange tebalwa kunzita nga bwe batta Lukido. Ye simanyi bangobyewo bateese eby'obutemu bwabwe." Ebigambo ebyo byantegeeza nti omukyala ono yalina bingi bye yali amanyi. Newankubadde yali mu mutamiivu, naye omutamiivu tabaagambwa. Era nange namanya nti osanga baalina kye bagenda okuteesa. Naye nga tebannaba kuteesa, baasooka kulya nga bwe balinda ne ku munnaabwe kaweke. Bwe baamala okulya, omukyala n'ayita mu muzigo ogw'emmanju n'afuluma n'essaaniiko. Bwe yampitako, awo ne ŋŋamba nti nange sijja kubeera bweru, kampite mu muzigo ogw'emmanju osanga n'afuna obubudamu mu nju omwo. Ne nnyimuka. Nayanguyirira mangu okutuuka ku muzigo ogw'emmanju nga ntya mukyala waddanga okunsanga. Mba naakeesimba bwe nti ku mulyango ne mpulira mmotoka evuuma mu luggi olw'emiryango. Abaali mu nju bonna namanya nti amaaso gaabwe n'ebirowoozo byabwe bajja kubimalira ku kaweke eyali ajjidde mu mmotoka. Kale ne bwe nayingira saalina kwekengera kwonna. Bwe natuuka awo mu kkubo ne mpammaata ndabe eyali ennungi okulaga. Ku mukono gwange ogwa kkono yaliyo ekisenge ekyalimu n'oluggi, ate ku ddyo ng'eriyo ekisenge ekitaalimu luggi. Kino kyali kiwunya akagwigwiri n'essaabo w'embuzi, era ddala zaalimu. Omwo nno mwe nayingira ne mbwama mu mbuzi. Olwo nno nga ne kaweka ayingidde bamaze n'okumulamusa. Embuzi bwe zaalaba omugenyi azikyalidde ekiro ne zitandika okusambagala n'okukunkumula amatu. Osanga eyo yali ennyanirizza gye zannyanirizaamu. Waddanga bwe yawulira nga zibuguutana kwe kugamba nti, "Owange Kabundirindiri,
embuzi ezo zakkuse nga mpulira zibuguutana, kaŋŋende ndabe. Naye obwo obunda bwe nnaabusanga nga bugudde kuli, nze naawe wanaabaawo ayita amuzaala. Mu kiseera ekyo nayagala nfubutuke mu kisibo wadde nga aleme kunsangamu, naye ate n'omukyala yali atuuse awo mu lukuubo ng'ava mu ffumbiro. Ekyokukola kyambula, leero ne ntagalira awo ng'ekisiru. Kyokka Katonda yannyamba mu ngeri ey'enjawulo. Wadde nga yali abuuka bw'atyo omwango gw'omulyango ogw'omu ddiiro, banne ne bamuyiikira ng'enjuki ne bamugamba nti, vaawo naawe waddanga, omwenge onywa gwa katawaano bw'otyo? Ekyo kikulesa basajja banno wano nga batudde n'ogenda okwekolobojjana n'akaana akato? Wadde nga yaseka busesimagye mu lukufu n'awetamu, konze nkuwonye. Bwe baava ku ebyo ne baleetawo emboozi ennyanguyiirivu nga kye bagenderera kwe kulabiriza omukyala yeebake balyoke basoosottola eri kakungu. Bwe baamala okuwulira ng'omukyala atandise okwebaza eyazimba, ne balyoka bagirwira mpolampola ng'omumwi w'ekyenyi. Baasooka ne banenya munnaabwe kawaatwa olw'okubakolera ebiziringitanye, so ng'ate baali bateekwa okumusasula ssente ze yakolera omulimu gw'okutemula. Kawaatwa bwe baamugamba ng'abeemansula, ng'abategeeza kimu nti ye talina busobya. Olwo ne bakyukira Kaweke ne banenya oyo. Kaweke naye nga yeeberula ng'abategeeza nga ye bw'ata alina busobya. Leero nkugambye empaka ez'ekitalo ne zibaawo. Nalaba boogera olutatuuka ne njagala nfulume ŋŋende. Amagulu agaali gafukamidde mu ssaabwe nga nago gambabuukirira. Ebigere nga binsanyaladde, konze nti nfiira ki? Ne mbaguka, ne nsooba mpola okuyita mu lukuubo. Nali ntuuka mu mulyango ne mpulira ng'omuntu aŋŋamba nti, okooye banyaga? Ddala nali nkooye banyaga, kubanga omusango nali mmaze okuba nga agufumbiikiriza, naye ate laba bwe nali nkola eky'obutategeera. Ekyo nange nakiraba mangu nti bye nali nkola byali bya butooletoole, era kye nava nkomaawo ne nzirayo mu kisibo ky'embuzi. Nga mmaze okuddayo mu nfo yange, abaali mu ddiiro ne basumulula ettu lye nali nninda. Patriisi ye yasooka nti, ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo olwakadde akatutwala yiriyiri. Tujja kutandikira awo Mukama bw'anaabakkiriza tumanye biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.